ddembe okundowooleza kyonna kyondowooleza sikuyinaako buzibu oli wa ddembe okutaputa bye ŋŋenda okwogera mu ngeri gy'obitegeddemu bati gano ge mazima agakaawa gano ge mazima g'otagenda kusanga walala wonna. You see, there are some people nga bamanyi ekituufu naye nga batyo kyogera nga bagamba banaagamba batya bajja kunyiiga bajja gamba walya eyo levu nayo twagivaako andi buli omwe bw'olaba ekintu ekituufu please kyogereko mu mbeera eriwo. Ntwala omukisa okutegeeza buli ayina pulaani ewakanya gavumenti. Bw'oba oyina pulaani ewakanya gavumenti ng'olinayo omwana wo gw'osinga okwagala, oyina famire, oyina maama wo, oyina relative yenna, oba ng'olina pulaani oba future nga tonnagikola tonnatuuka wali wennyini w'oyagala okufa, buli omu ajja kufa but kisinziira ofudde otya. That is one. Ofudde mu kaseera ki nakyo kikulu. Ontegedde waliwo ze bayita natural death n'okera ku makya n'olala omusujja. That is understandable but it is very bad omwana wo gwakera ku makya n'ozaala tabeerangako mujaasi, si muyeekera, si musirikale, ne bamukuba amasasi n'afa. Kibeera kibi. Ffenna twagala enkyukakyuka, ffenna twagala okulaba ku Uganda empya, ffenna twagala okulaba ku Kyagulanyi nga yakikuttemu ensi ey'amazima n'obwenkanya but then obuwangaazi bw'emmese buliisa. Simanyi oba ku ddiba lya kapa kyengezaako tegeeza bw'oba okimanyi okyalina abantu bokkiriza mu b'oyagala ennyo wakanya mpola osobola okikola underground. Abagumu nabo babeerayo but ffe abati tetugenda ku frontinga lutalo. Nze sisobola frontinga musajja, ekyo nkigambira wano akaana kange nkyakaagala. Ontegedde nze kasita Nadduli yayogera ebigambo ebikankana ebiringa omunyango ono omutabani wa Haji namanya nti kati oyo agenze. Na buli ayina endowooza yonna egamba nti ojayimirira ku roundabout ekibuye ovuma omusajja bakuleka ogende please tebigwa bwe bityo. Bano abasajja balina obusobozi obukusokoola mu kazigoko, mu chapati, ku kisaawe, wonna ekiseera kye baagadde tebakyaswala okutta okukuba amasasi nga muli mu jaamu ensinga eraba. It is normal ate ne biggwa. Please just be careful. Haji ntwala okusaasira kwange eriggwe kuba omuntu waviirwako omwana alumwa. Tetugenda kwogera bikankana nga bye twayogera ng'omuntu omu afudde bati olina okuyigirako. Era ntwala omukisa guno okutegeeza Haji bye biba bye bino nga bye byabalwanya kubattira baana osasuddwa bulungi. Naye bwe kiba nga tekyali part of the plan okubattira abaana Haji osasuddwa bubi. As the President Blog Association ntuusa okusaasira okw'amaanyi ennyo eri ennyumba ya Jakkana Nadduli, taata we, ab'eŋŋanda ze, maama we, abava mu famire ye. Kino kye tulina okukola nobale. Oba leero nabadde ne ka topic ke ngenda okugamba naye kaninde baziike Jakkana kuba we nkoogera leero abantu bayinza okukalaba obubi. Kabadde perspective on life. Abantu bagenda ne baddaawo ne beemalamu ne beerabira nti obulamu bw'ensi eno butono nnyo. N'odda ku muntu simanyi ekiri okola biki is living life. Life is too short. Laba Jakkana, young, able-bodied, educated, intelligent, fluent and confident. Dead already. Awedde afiiridde mu nnyumba. Teri amanyi kisse Jakkana naye nga tuli mu kunyolwa kw'amaanyi tutuuse okusaasira eri ennyumba ya Haji Nadduli e Luweero. Mbajjukiza nti ewa Mukama Katonda gye tuva gye tudda ku nsi eno olwanira ebintu bingi naye ate obifuna n'omala n'obireka ogenda wekka mu Sanders 2 nabadde n'obbayigiriza akantu kange ku bulamu ku life nti nga waakamala okufa wooti immediate kino kyekibaawo isima akwata live n'ateekako n'atandika okunyonnyola abantu ebikwatako ebituufu n'ebitali bituufu owamusisinkanako oba nedda. Nze ne Nadduli tudisagulye wenze mpaka lwafudde ngamba Jakkana omugenzi tetumiitinzeeko tetukoze kino nga buli muntu abadde amanyi munne wabula wadde tetumiitinze oba tetusinkaganye nga wadde tetukkaanyiza mbingi mbadde mwagala nga mulamu siyinza kujjawo fact yabadde articulate, abadde intelligent, abadde analytical, somebody who ajja kugusa ensonga. Omanyi ne mweno game oyagala nnyo ba opponent abali na quality tofuna bufunyi bantu leero ali eno enkyali eno
ng'omanya atatereera mu kifo abantu batanya amanya nga tali consistent. Jakkana like him or not abadde musajja ali consistent ng'akubuulira ensonga ze yaganako n'okumiitinga nga sijja tuula naye Ichuli ne mugamba lekayo Ichuli ojja mulekawo naye nga simanyi kinaatuukirira. Kati Mukama Katonda aw'amaanyi njagala Jakkana awufune ekiwummulo eky'emirembe n'okutegerako ekimuse. It's shocking. Young man afudde abantu bajja kujja boogere bingi nnyo naye ekikulu life yeekoze ki etuvuddeko. Wummula mirembe Jakkana amawulire ngajja ku source entuufu nkebedde nga bwekityo bwe kiri. Nina eddakiika ntono nnyo mu kunyolwa okungi nabadde Arua nakooye nnyo nsaakadde amaloboozi sometime nfunye amawulire amabi ati nga bw'omanyi nti ku nsi kuno tuba kujjane oba n'embaga 3 zokka ey'okuzaalibwa ey'okuwasa n'ey'okuziikibwa. Embaga ezo 3 emu gy'oyinako amaanyi ey'okuzaalibwa togiyinaako n'ey'okuva mu nsi eno. Atuuse ku mbaga ye ey'okusatu Jakkana tuyiga ki? Jakkana tumuyigiddeko ebintu bingi. Abadde musajja nnyonnyola ensonga ne zidduka ne bw'oba tomwagala osobola omufunamu okuwa ensonga. Abadde tavoola tawemula naye ng'akuteeka w'olina okujja. Abadde mukukutivu nnyo ku byayita era nange mbadde muwuliriza naddala ng'akutte ku nsonga za Buganda Chwa bwe yajja Kintu bwe yazaala Nakintu n'afuna Chwa ebyo byonna badde muwera ddala ekitiibwa. Tubadde tusaaga obanga twogera ku live enjogera nnyingi gy'oyinza n'okujjayo n'ogamba Isima wagamba bw'oti iki naye bye bibeera mu blogging ng'oli mulamu simwagalizangako kuba mu mbeera bw'eti naye nga newe mba sigimwagaliza vu mu vu nfuufu mu ki mu nfuufu. Era weebuto we bujja okukya bagambe nti ne Ichuli bamusanze mu bathtub ng'afudde. Mu nsi eno tubaamu kajja ne katono teweemalangamu nnyo ate tewejjangako kikusanyusa. Abantu bakubira emizira naye olunaku lwofa bwe bamala okuziika wayitawo eddakiika ntono abooluganda bo ne batuula batandika okukwata amasimu ne boogerako n'abataasobodde nga kwaba abataasobodde mwe muli abe watyanga ennyo nga ne woba olina kyokologama gundi tategeera naye lwofudde yakuba essimu n'agaasijja sobola ziika mbadde nkima konteyina mu Mbaasa. Otuuka abaganda bo bonna bamala okuziika baba bapulaninga kuliisa abantu bazze kuziikirako ennyama enkoko ebiki muno nno batandikiramu n'okuduula ani yasinze okusonda nze nasinga oteeka ku lumbe lwa gundi. Bwe bamala abaana bo bawazaala batandika okugamba ab'omukyalo nti ffe tuddayo mu kibuga anti tulina okukola olwo ku mulimu gwo bosi waatandika okunoonya anaakuddira mu bigere. Munnange olumbe lwo olusooka lubeera lw'amaanyi wabula eziddako awo abantu batandika okujuliza nti munnange musajja mulekaawo mmule mirembe. Olumaliriza nga ne yali mukyalawo kabanga nga kayiseeyise genda olabanga obuzannyo bwa komedi ku TV bw'atandika n'omuzzaako enseko sipiidi kwe bakwerabirira eba y'amaanyi nnyo nno ddala. Ntegeeza ki nno mu ekyo nti nga tuli mu nsi eno abantu bonna abo b'oliko otera kolooti ne weemalamu ne weekola ki bakwerabira mu kaseera katono nnyo. So bwe kiba nga abantu b'ofiirira basobola okwerabira mu kaseera katono nnyo ng'ofudde nga ne famire yo kweri obulamu ku nsi eno obuliivingiraani. Nze nno nkugamba bwe nti nze Ichuli obulamu ndiivinga bwange n'onvuma n'okola ki naye am living my life not yours kuba nkimanyi ne ku mutima ne wogamba simanyi bwe naafa peesi kojja okunneerabirira y'amaanyi nnyo ddala. Olw'ensonga eyo mbagamba nti ku nsi kuno tuliko kaseera enjoy life. Okufa kuli so sudden nti toyinaako garanti weemazeeko emirembe owala noono owala n'oli weeyingiza mu bino simanyi ono ate era munnange siyinza kukola nti gundi alinda baatya ye bakola bikyabo bayi myaka gino simanyi bakola we are living life koze ne time owulira ekigambo ng'ekigudde ku Jakkana nti saawa zino Jakkana maneya ne mie
So you should live life. Now we live life. Enjoy it. Because you don't know. Okufate kumanyi nyumba mbi Jakkana abadde mukomera nga yakadde. Titumanyi kimusi. Abadde musajja wattu awonyera. Naye nga gusa ensonga. Kitaawe abamusabanga nti omwana wange bannange mumumpe alina bisukaali bubujje bukomera. Naye amateeka si bwe gakola. Nagamba etteeka lizitowo singa ensawo y'amayinja. Gwe ne woga mumpe alina sukaali bannange tabafaako bagoberera ki process. Sijja kugamba nti mmanyi ekivuddeko. As the President Blog Association ntuusa okunyolwa n'okusaasira famire y'ennyumba ya Honorable Jakkana Nadduli olw'okuviibwako mutabani we omuto abadde very eloquent, abadde awamu endowooza ez'enjawulo. Era nga bwe tulina okuba mu nsi, we all need to agree to disagree to agree. That doesn't mean nti waliwo ayagala munne afe oba ave ku nsi eno. Ye ne weeba mwagaliza okufa ku nsi eno, okufa kwo kwa muntu omu akusalawo Allah subhanahu wa ta'ala. Era olunaku lumu naawe kulikutuukako, nange kulintuukako. Njagala ntuuse okugamba abantu bonna abanyoleddwa ti nange ndi wamu nammwe olw'okuviibwako omwogezi omulungi bw'atyo. Era ng'eddoboozi lye njaddisaalirwa, njasigala mpuliriza obutambi bwe. Suubire famire ye eneesobola okuguma. Ekitegeere n'okitegeera era tukikonsiivinge, tukitwale, tukiteeke munda nti ku dduniya kuno kola byonna by'okola ng'okimanyi nti oliko kaseera. Ffe Abasiraamu tukimanyi nti buli lunaku olukya oba osemberera entaanaayo buli lunaku. Era nawe ng'ocelebratinga birthday kino kikubeeremu munda. Buli bw'ocelebratinga olunaku omwaka oba osemberera entaanaayo, kolerera nnyo entaanaayo. Naye ne mwereega n'ojjako baganda b'ettaka n'olirwanira ne mwekyawa ng'agenda okuba ku nnyo ku nsi eno. Kukiwulira? Kumbe ng'olina olivinga anytime. We must create space for the new ones. Singa twali tetufa, singa abantu abalala babeerawa, tulina okufa tukuliyetinga space be bazadde bafune bwe bakola ki, bwe babeera. Vu mu vu, fufu mu nfuufu. Wetufa byonna tubireka. Wetufa byonna tubireka. Byonna tubireka. Ebibadde bikwewaanya, simanyi poloti, simanyi era ffe, simanyi ffe tulina ekyapa, tuli baana b'abambi, simanyi era famire zaffe ziri Amerika, ziri London, simanyi byonna obireka. Tulizukira ffenna, tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma. Nze nabawo otegeera nti Jakkana Musiraamu. Jakkana ebbanga lyonna lyayogedde ng'obulamu bwakwotinga Bayibuli. Which is okay, nange ndi munaddi Musiraamu, but manye ebintu bingi nnyo ebiri ku non-Muslim side, kuba maama wange afudde wa Jehovah Witness. Yes, kyova owulira nga nasoma nkoyo boarding primary school, obwo n'obuyimba mbumanyi naye bwandeetanga ennaku. Obuyimba bwe babuyimba nga tufiiriddwa nga ndabanga agenda enkya ti weetugwa byonna tubireka, wetufa byonna tubireka, tusimbye ffenna mu kisinde kya Mukama waffe Yesu, tituli mulaba muggulu, tiwamu n'abatuukiri. Bannanga akayimba akanzijjamu amaziga gesimanyi, tobulaba nkamanyi. Allahumma salli kabira. Abantu awo ng'owulirira ddala okufa kuli real.
Mukama Katonda amuwummuze mirembe. Jakkana yadde musajja musiraamu naye quotation za Jakkana zonna zibadde nga ku Bible. And we live in a secular state. It is only one God we believe in. Pulirayo abantu abanyiga ne bagamba isima obeera ku live noga Jesus Christ. Tondeetangako obusiru obwo munnange. Obwo bwe busiru bwezenzija mu bantu abamu abalina radicalism. Nabbi Musa yani mu busiraamu si ye Jesus. So please, in times like this, we all humble ourselves and think again. Obwongo obwanga obuzeemu ne bufuna reality. Ate mu bulamu bw'ofiirwa omuntu gw'omanyi bw'otandika kati mu generation yammwe mubadde temufiirwa kati mutandise. Wano abanupu mwalaba kati ne bajjakana olwo okula. Okola ki? Kati nze nafiirwa dda. Ffe kulumbe ffe tuba tunywa caayi ali busukayi nga tutazeeko. Nga tutulabyeko wadde ettondo ly'ezziga twafiirwa dda. Girlfriend, simanyi first cut, simanyi abo bonna mu ttaka. Tezimanyi na nnyimbe z'abatta. Solo ffe weetuli, the trail is still going. Kati kyobala ne Museveni taziika. Yafiirwa dda. Si kyekintu ekipya. Kati watulaba nga tupa ku kawondo oba okyali muto era olaba kati olaba omuntu ng'akaaba atukulumbe nga omanyi oyo yakalaba abakoze eki abafa. Ffe twalaba dda abafa tubuuse emirambo Luweero batuttidde abantu bakuba kojja wange nga muleze sasi ne limuyitamu naye ne litankwata. Twafiirwa dda naye tekijjangawo peyini yakufa. Nabbi Rasuulu yagamba nti okufa kukaawa. Teriyo muntu asobola kumanyira kufa. Wallahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba abasiraamu nti okufa kukaawa. Malayika mauti ng'ekukimye engeri gy'ekujjamu obulamu bagigamba ikwate Nabbi Muhammad n'enkwata ey'obwegendereza ng'emujjamu obulamu. Naye bakulaga nti era yawulira obulumi. Okufa kukaawa, okufa kuluma. It's pain. Teri ayinza mmanyira pain eyo. Kyova olaba n'oseka ng'omuntu afiiriddwa. Abantu ne baba bakwagala batya. Balaba ng'oli demon, ng'oli devil kuba okufa kukaawa. Okufa kuluma. Weetegeke byonna bye weetege. Kyova olaba live life. Kuba kookola otya. Tugenda eri gye weebakira eringi bakubikke ettono. Tolizuukuka musisi ne bw'aliyita. Tolyenyeenya. Tulaaka ne we ziyita ku ntaanayo toliwulira. Ikyuli kyenva nkeera. Nkimanyi gye neebaka gyewali. Waliyo we ngenda okwebaka mu nnyumba nga mukoka ne bw'aliyita. Musisi ne bw'alinyeenya ensi eno. Ekiri Allah yakyerekera. Ogenze. R.I.P. Nadduli. He lived a simple life. He articulated issues. You are a good man. We disagreed, but I never hated you in person. I looked forward to meeting you, but our political differences never allowed us to do so. Wali ontyanga nange nkutya naddala nga gw'osinga okutya nze kubanga ng'otya wonna meetinga ate abapipa power bajja kuwemula bajja kuvuma. They cannot understand. We can disagree on sit on the same platform. Njagala nnyo calling out. Mbadde njagala nnyo okufunamu argument analysis nze ne Jakkana. I've always told Ibrahim Kasa, I've always told Kasuku nti njagala nnyo abo bagayi opposition ajje tutuule tukayanye bwongo naye nga si personal, you know. Naye oluusi tebajja kubanga batya bamanyi bwanajja. Kyova bakaye yabalemerera Gideoni tebamanyi watuufu waali. Ava Mitooma watuuka walo ne yeesiba nnyo kabaka n'ayogera nnyo bunaawaana nnyo Bobi Wine naye nga tomulaba nakakofiira. Kati Gideoni Nuupu n'eremu muteeminga
otherwise twandibadde nga ku platform ezo zonna ezo wano ku TV ya obi wange bakeizi bakola would have better analysis netwewuliriza kubanga bino ebya mainstream tebalituwa mukisa naye tubakubye knockout ne batutandika n'otukyaza ku TV so ekisinza okunnuma nandiyagadde nnyo wano dde nga natuulako ne Nadduli Jakkana ne twetwala kubanza ekyuli mmanyi nze nsinga ne be nasangawo bagwa kati batabuka omitwe waave eno wadde eno simanyi prodigal son simanyi ndyezo simanyi ate waavuma ba Toyota simanyi waavuma Museveni simanyi ate waawani kasitooli beera amatankane teekawo gw'omanyi nti abeera amatankane leero ali eno leero ali eno nze ekyuli ekinjagaza abantu mba ku sayidi eki nempita mwena muowino nembaga mujebaleko ikyuli mpagira Museveni Toyota Emma ne Kaine Rugaba ne bantunulira neneeyogerayo seekweka siina bakuumi ne bakitegera nino kibategeeza mutwe nti ddembe lyange oba nsanyukidde mukyere nga gw'omanyi otyo bazze kyenjagala ne balayisima wasoma oyinza otya okubanga bakwagala awo we banjagala kati eri baŋŋaanyeyo nette ndeka naawe okitegeera this is life kati okusoma Jakkana wabadde afa okusoma mwogedde kikusomako eddiguli agireseewaawo life abantu bangi nnyo wayikibenda yasoma oyiro n'avaayo ne first class diguli simanyi akeera mu tiica ukabuuza simanyi kanyankole kenyenyanyenya nkawadde obusente eyasoma oyiro but his life was not in oyiro. We are getting a lot of services from him, entertainment, becoming a big personality. Oyiro tetwandi mutegedde yandibaddeyo mu tanka mbweyo ng'enyola natti simanyi oyiro atonya simanyi gundi teyabika ani gw'olina omukozi akola mu oyiro gw'omanyi but you know wayikibenda you understand that's life. Amanga tetuneeyongerayo mbajjukiza nti wadde tufiiriddwa tetuyinza butamanya music mulungi ava ku Aroma music oyo omwana omuwala gwe bayita Aroma nze mpuliriza tisiina ti oba sente zenzija ku bayimbi abato no siina sente bayimbi ze balina zembajjako ate ziriwa naye Aroma music Katale and Kando Aroma music Katale and Kando Pinky ng'ataliko omulogo Jeff omwaka ogujja abawala abayimba abali mu mainstream mubeere be very aware